ababizongera ekoi mutongea mutongea bamurandutse bamundusa amashuri ekoi bamundusa amashuri ngo ndi umwana kakati mukwano gwange ali yampuliriza ebya Paul Kagame birabika okubanga bibi si birungi gwali eyo ampuliriza oluvannyuma lw'ebitongole ebitwala obuvunaanyizibwa mu kudifendinga eddembe ly'obuntu human rights defenders bagenze maaso n'okubeera nga bavaayo ne basitula eddoboozi lyabwe. Kino ekitongole kiri worldwide. Bagamba kino ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu ekiri ku international level bagenda maaso n'okuba nga ba-investigatinga ewali human rights abuse wonna wonna ne bagenda maaso n'oku-exposinga amazima ensi n'esobola okubeera ng'egamanya. Kakati biki bye bakola? Bateeka pressure oba ne batuuza akazito kwabo abali mu buyinza abalina amaanyi abatarespectinga rights ez'abantu oba n'okusekiwalinga justice eri abantu abali mu ggwanga. Human rights defendants nga bali independent. Kino nno international organization ezikolera mu parties ez'enjawulo nga zikola vibrant movements n'okuholdinga human dignity saako n'okwadvancinga cause yonna yonna eyinza okubeera ng'ekoozinga human rights violence mu ggwanga mu nsi zonna. Kakati bano ba human rights defendant international organization nga ne staffs zaabwe zonna ozigase wamu bagamba bali mu mawanga 40. Ebitongole bino biri mu mawanga 40 bye bitadde akazito ku Paul Kagame era bivudde n'obujulizi biwandiise lipooti namba summary namba nga bagiwandiikira eggwanga kubanga bagambye bo mulimu gwabwe ku-exposinga na kuteeka kazito eri abo bali mu buyinza obutagenda maaso na kutyobola ddembe lya buntu saako n'oku-exposinga abagenda maaso n'okwenyigira mu bikolwa ebireetera human rights violence mu ggwanga yonna yonna ne bateeka ku international level worldwide ensi n'esobola okuba ng'emanya bano. Kati bano kibakola bagambye bali mu mawanga 40 naye nga bonna it's an international organization. Staffs zituula mu office ez'enjawulo mawanga ag'enjawulo. Mawanga nga ki? Lwaki nkugamba nti Paul Kagame byandibanga bimubijjidde nti abasajja basituse ne bawandiika oluko lulamba nga baluwandiikira eggwanga ddamba era nga bateereddeko ne ebbaluwa zino zibawandiise oba documents nga baziragiriza n'abo abantu be baziwandiikidde gye zigenda. Njagala owulirize oli ku Yogi Updates Civic Sinzo obanga otuwuliriza watanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yogi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo mbakulisizaayo obwakedde mukuliko obwakedde kansubire nti ebintu byatambudde bulungi ekiro kyaleero. Kakati mmwe abagezi maaso n'okuba nga mufuna obuzibu ngenda maaso n'okuba nga mbasaasira Mukama Katonda asobole okuba nga abagumya. Mbagambye kino ekitongole ekiri international organization kitambulira mu mawanga 40. Offices zaabwe zibunye amawanga ago omuli Amen, Amsterdam, Beirut, Berlin, omuli Brussels, Chicago, Copenhagen, mu Geneva, Johannesburg, London, Los Angeles, Nairobi, saako ne New York, Paris, San Francisco, Sydney, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, saako ne Zurich. Gigana agamu amawanga agalimu staffs za international organization nga beegattidde mu organization emu okusobola nga balwanira eddembe ly'obuntu saako n'okutiisatiisa
n'okuteeka akazito kwabo bagenda mu maaso n'okwenyigira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu nga babateekako akazito ne pressure nga baba exposinga eri eggwanga ne lisobola okubeera nga libamanya ne basobola okubeera nga bali recognized eri amawanga. Katuwuliriza kye bakoze Paul Kagame bamu exposinze ne badda ne mukati era musajja wattu wenjogerera asobeddwe waka ne mu kibira. Jjukira ebbanga lyonna aze yeebuzaabuza ng'agamba toza security measures byayita security measures ng'agenda maaso n'okudeployinga amagye. Wuliriza nga deployinga amagye mu Democratic Republic of Congo naye nga bino ajja abyegaana ng'agamba nti ye agenda maaso n'okubeera nga providingayo security measures mu Democratic Republic of Congo nti olwo abahutu baleme kuyingirira ggwanga lye komyawo 1994 Rwanda genocide. Paul Kagame kakati wuliriza ebivuddeyo njagala weegendereze. Era ekitongole kino organization yone erwanira eddembe ly'obuntu ewandiise omuko mulamba ng'egamba this was everywhere detention, killing and forced recruitment by M23 and Rwanda Defense Force. Kati ekisinzo bawandiisa omuko guno oba ekiwandiiko kino eri eggwanga era ne bakisindika ne bakirikomendinga eri abantu governments nyingi be bawandiikidde bankalu weeno oba ekiwandiiko kino nga ekigendererwa nti amagye g'eggwanga erya Rwanda saako n'abayeekera ba M23 basusse okubeera nga bakaka abantu ba bulijjo ba civilian okubakulikulutinga okubayingiza amagye bagende maaso n'okukola liberation mu buyeekera. Babayingiza obuyeekera era gye buvuddeko eno ebbaluwa ekulaga butya amagye ga Rwanda saako ne M23 gye bagenda maaso n'okulikulutingamu amagye agagenda maaso n'okulwana obuyeekera. Engeri gye basendasendamu mu ngeri eri forcefully batuuka ku kyalo ne bakwata abaana ne babazingako ne batunuzamu emundu gy'emmundu ne babatwala. Oba mwagala temwagala muyina oyingira obuyeekera forcefully gwagana nga bakutta. Kakati ekiwandiiko kifulumye ekirambika bino byonna ebikolwa ebyettabbu ebizze bikolebwa nga Paul Kagame yeewakana kyokka nga amagye ge gegenda mu maaso n'okuba nga gakola ebintu bino. Bakoze recommendation ku document seno ngenda kuba nga ngikusomeramu njagala tutambule ffenna. Bawandiikire gavumenti ya Rwanda be bana ba recommendations bawandiise gavumenti y'eggwanga erya Rwanda ne bawandiikira Rwanda Defense Force RDF saako ne Alliance Fleury Congo AFC movement abayeekera ba M23 nabo babawandiikidde ne bawandiikira Government of the Democratic Republic of Congo ne bawandiikira the African Union Peace and Security Council. Guliriza tukyagenda mu maaso g'omukwano gwange ali eyampuliriza tukyagenda mu maaso. Ne bawandiikira to the African Commission on Human and People Rights, to the African Committee of Experts on the Rights and the Welfare of the Child, ne bawandiikira to concerned governments, gavumenti zonna zonna eziri concerned ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Rwanda nabo babawandiikidde mmwe ekkolino oba omuko guno gubakwatako. Ne bawandiikira to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court. Kakati nno kalabaaye era nga bagamba okukwata n'okutransfaringa abayeekera ba M23 forces omuli okuttibwa saako n'okuyisibwa obubi mu bitundu nga ki Rumangabo mass killings, okubatta, okubayitaininga mu buselozi. Bino bye bimu ku bikolwa babadde bagenda maaso n'okutuusa kwe bagenda maaso n'okubanga bakufoosinga okuyingira abayeekera oba obuyeekera, babatta n'okubakuba. Owulira ne babaditaininga babasibira mu buserozi bwabwe
ne bagenda mu maaso n'okutransfaringa abantu ba bulijjo ba civilian ne babateeka mu military life, ne babateeka mu execution, okubatulugunya punishments, okubakuba, okubasiba, saako n'okukola child recruitment and abuse. Bimu ku biwandiisizza omuko guno, era Paul Kagame wenjogerera ebye si birungi. Wuliriza, tukimanyi bulungi nnyo Paul Kagame abadde agenda maaso n'okukusa abayeekera oba abajaasi ba M23 oba amagye g'eggwanga erya Rwanda ng'agayingiza Democratic Republic of Congo. Najja enfunda nga yeegaana, naye ku luno kankulage abagye amagye g'eggwanga erya Rwanda nga gagenda maaso n'okukusa abo abawambe be bali ku luutinze okubayingiza obuyeekera. Tunuulira n'oluvannyuma tubeere nga tuyongera. Zenne ensozi zenkulaze ziri within Uganda ne Rwanda saako ne DRC. Saidi zeeyo bayitayo wa eyo mu Bakiga, Kabaale, saidi ze Kabaale ezo gibagenda maaso n'okukusa ebintu ebifaanaganako bwebityo. Njagala owulirize. Bagamba kyabayeekera bano bagenda maaso n'okuforcinga abantu forced labor. Forced labor ebaddewo, condition ya hygiene ne medical care ebyo tebimanyi. Kati bawandiika engeri eggwanga erya Rwanda gye ligenze maaso n'okukyoboolamu oba n'okupuleyinga omulimu ogw'amaanyi okuvumaganya eddembe ly'obuntu. Aba M23 saako n'ab'eggwanga erya Rwanda ba commanders ne forces eziri ku center ku ideological military saako ne ku physical training bagenda maaso bagamba nti bano batrainingirwa mu Kinyarwanda, kitamaduni, ne bagenda maaso n'okuba nga bagraduatingira ate n'okudeployingibwa mu Nyegero, Nyongera. Oba okitegedde ekintu ekyo? Wuliriza nkyakutwala mu maaso. Ebyo nga tubivuddeko, nga we nkugambye nti Paul Kagame ye gamwesibye, tamanyi kyazzaako, tamanyi kyakola, naye nga yagenda maaso n'okudifendinga abayeekera bana M23, naye bonna kati okusinziira ku document efulumye gababugumye. Wuliriza, njagala tugende mpola mpola. Tujjukire bulungi nnyo mu mwaka ogwa 2025 bagambye Samala omuko gwe bawandiise document efulumye ekiwandiiko ekigenda okubeera nga kikangavula Paul Kagame ne munywanyi we Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Wuliriza, in early 2025 the Rwanda-backed M23 armed group captured Goma and Bukavu. Inti nga tujjukire bulungi nnyo omwaka ogwa 2025 eggwanga erya Rwanda nga ligenda maaso n'okuyambako abayeekera ba M23 bagezaako kapukyalinga ekibuga Goma saako ne Bukavu. Era bagamba the provincial capital of North and South Kivu in Eastern Democratic Republic of Congo. Nti ekibuga kino kye baagenda maaso n'okuwamba Goma, Bukavu, capital cities eza North saako ne South Kivu mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era nga kigambibwa since then the armed group has carried out large-scale forced recruitment
and other operation in areas under its control. Nti okuva n'olwo nga bamaze okuwamba ebibuga ebyo, akagurupu kano akaabayeekera aba M23 bagenda maaso n'okusitula embeera etali y'amateeka ku large scale, ku scale y'ensi yonna, ne bafoosinga abantu okuba recruiting, okubayingiza amagye, saako n'okubateeka mu operations endala mu areas eziri under controlled by abayeekera ba M23. Detaining thousands of Congolese soldiers and military members and increasingly civilians, subjecting them to inhuman and life-threatening treatment. Ng'agamba akagurupu kano kagenda maaso n'okusitula large scale ey'okubanga kafoosinga ba civilian okubanga bayingizibwa mu magye, saako ne operations endala eziri under control y'abayeekera. Basobola okudetaininga abantu 10,000 eri amagye g'aba DRC, g'abajaasi ba DRC, saako ne militant members. Kyokka ne kyongera okubeera nga ba civilians bongera okubeera nga batiisibwatiisibwa n'okukwatibwa obubi mu nsonga eno, olw'okuba abayeekera banoonya ki? Mbw'okuba bo baabuwe, wuliriza, mbw'okuba bo baabuwe bagenda maaso n'okuba nga banoonya, bagenda maaso n'okuba nga banoonya amagye agabeegattako. Jjukira jjo navuddeyo ne nkugamba nti abantu bano balaba nti ye balina abayeekera ba M23 benjogerako, waliwo amagye agawera 2 gegagenze maaso n'okusala endinga mikono gya ggwanga erya DRC. Kati kino abayeekera kyabakosezza nnyo, balaba ngeri eddibu kigenda kubabeerera kizibu nnyo gizibikira, kyabagenda maaso n'okuwamba abaana abato mu byalo. Abantu babawamba ne babayingize amagye ne babakwasa emmundu lwa mpaka. Balina okuyiga obuyeekera nga bukyali basobole okubeera nga bayeekera gavumenti ya DRC. As soon as Rwanda military force and the M23 took control of Goma in late January 2025, inti mu bwangu ng'amagye ga Rwanda forces n'abayeekera ba M23 bagenze maaso n'okuwamba ekibuga Goma mu January w'omwaka 2025. Agamba trucks zaali fielded n'amagye. Agamba trucks filled with soldiers of the Congolese army. Inti trucks zonna zaali zijjudde magye ag'eggwanga erya DRC. Njagala ompulirize. Members of the National Police and alleged fighters of the armed group allied to the Congolese government drove north to Rushushu territories. Inti ba members bonna abali mu international school kigambibwa n'abo baali balwanirako akagurupu ak'amagye g'eggwanga erya DRC ngaye baali ab'omukago eri gavumenti ya DRC ya Congo, babavuga nga batwala mu northern Rushuru territories. Many went to Rumangabo for training and integration into the M23. Inti abamu bagenda mu mambuka ga Rushuru territories, abamu ne bagenda mu Rumangabo okutraininga n'okuimprovinga okuintegratinga mu bayeekera bano ba M23. Some had volunteered or surrendered, but most were forced on coward. Others alleged armed group fighters, civilian and Congolese civil servants were taken to Shazur, also in Rushuru territory, for re-education and military training. Uliriza.
agamba nti abamu abaali kulutingibwa baatwalibwa mu Rumangobo okufuna training n'okuintegratinga mu M23. Abamu bavolontinga ne beewaayo nga bo batidde, naye abalala bafoosingibwa era abaguruupu akamu kagenda mu maaso n'okubeera nga kafoosinga ba civilian obafuula abalwanyi, saako ne Congo civil servants baatwalibwa mu Shazuru ne mu Rusharuru territories okuddamu okubeera nga babeedikeetinga, babasomesa buto basobole okuba nga bategeera ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga, bafune military training eyeetaagisa, kibayamba okusobola okuba nga beeyimirizaawo nga bayina ku bisobola okubeera nga bakola ki, nga defendinga. Oli ku UG Update TV, nyongera okukujjukiza k'osinzira okuba nga otuwuliriza, gwe yakatwengako nyongera okukujjukiza nti ekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere nga otweyungako. Tukyagenda mu maaso. The M23 apparent aimed was to take security measures to tank down soldiers, militants, fighters, and civil servants opposed to the M23 and Alliance Fleuve Congo. Wuliriza nti abalekera ba M23 bateekinga obuvunaanyizibwa mu security measures ocontractinga amagye saako ne ba civil servant groups oba opposinga eri omuyekera wa M23 n'ab'omukago. Kino nno wuliriza bagamba the political military coalition that includes the M23 nti military cooperation era coalition yenyigiddwamu abayekera ba M23. This progressive expanded into a broad systematic campaign of mass arresting and incommunicable detention targeting civilian with real or perceived military ties, particularly young men and teenagers boys. Wabula ebyo bigambo nga yembikusomedde, bali baagala ttandikawo political abayekera bana ba M23 bo bagamba ekyali kibaleese kuteekawo security measures okutrackinga abajaasi abalwana ku side ya Democratic Republic of Congo ababagenda maaso n'okuba opposing ababawakanya bali bagala maaso n'okuba nga basendasenda bajjewo, naye bajja batya okuba nga bafuuka ba M23 ne bafuukira gavumenti nnamba ekizibu. Kigambibwa nti M23 n'ab'omukago aba political militants coalition omuli abayekera ba M23 bwaliwo progressive yakola ne expandingibwa okutuuka abroad ne bateekawo systematic campaign eri mass arrest no communicating detentions no targetinga ba civilians ne nga bayina civilian nga bayina real persistent military ties naddala mu bato mu baana abato ba teenager. Kitegeeza ki? Mu nsonga eno batagetinze nnyo abaana. Nze naawe wuliriza. Goma, Bukavu and part of Nyiragongo, Rushuru and Masisi territory, M23 fighters are wound up and forcibly recruited thousands of alleged Congolese army soldiers and all fighters witnesses and former detainee described people being abducted from the
street of their homes. Ho, wuliriza tukyeyongerayo. Wano bagambye nti mu Goma, Bukavu saako n'ebitundu ebya Nyiragongo, Rushuru saako ne Masisi territories mu nkambi z'Amasisi, abayeekera ba M23s, abalwanyi ba M23s beetooloola ne bagenda mu maaso n'okufoosinga n'okukola kye bayita force recruitment, nti abasinga abeenyigira mu kulwanirira abayeekera bano aba M23 baba recruitinga buli recruitings naye nga they were just forced baabakaka mu kino, era abantu bangi baakaka thousands of people, 10,000. Era amagye g'eggwanga erya Congo n'abajaasi bagenda mu maaso n'okiwitnessinga. Ba witness bagamba nti abaaditeyiningibwa ne bavaayo, kino baakiyitanga abantu okugenda mu maaso n'okuwambibwa okuva mu street mu maka gaabwe, era ne bagenda mu maaso n'okulawundinga ne batuuza ne miitingi. Wuliriza, bajja abaana mu church, mu machurches saako ne mu masomero, ne babajja mu butale, ne babateeka mu detain facilities. Abamu be baasanga mu detain facilities nga baakawamba babajjayo ne babatwasa emmundu bagende balwanirire obuyeekera. Mu military camps ze baawamba nabo babajjayo ne babawamba ne babafuula abayeekera. Era kigambibwa batransferingibwa ne bagenda ku undisclosed location. Era bayongerako bagamba while the area operations primary target Congolese army soldiers and national police who were trapped in Goma and Bukavu after those cities failed. Nti abamu abagenda mu operation zaakolebwa mu kulutinga abantu bano aba M23, abamu gaali magye g'eggwanga erya Congo abajaasi bennyini, era n'abamu baali ba national police abagenda mu maaso n'okubeera nga bali stranded mu kibuga Goma ne mu Bukavu, nga abayeekera ba M23 bakawamba ekibuga kino. Era oluvannyuma lw'ebyo byonna ebibuga bino byagwa wansi. Era lawundi ze baakola eza recruitment operation eno yatwalibwa okuva mu mwaka ogwa 2025 ne kigenda mu maaso nga kikendeeza ku muwendo gw'abasivilian abali mu bitundu ebikontrolinga n'abayeekera bano aba M23. Wuliriza, munagambye oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza gwatana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Kakati the Congolese army has supported armed group opposed to the M23 including the forces of FDR eza Rwanda. Most Rwandanese Hutu armed. Nti amagye g'eggwanga erya Congo basupportinga obuguruupu buno obwagenda maaso n'okupozinga abayeekera ba M23 omwessa forces ez'enjawulo omuli Rwanda ya FDLR saako n'Abahutu. Abahutu nabo kali ako armed group kali mu Democratic Republic of Congo be bamu ku bagenda maaso n'okupozinga Paul Kagame n'abayeekera ba M23 obutateekawo kajagalalo n'okwewala conflicts mu Democratic Republic of Congo. Wuliriza, tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo. Nkulaga engeri abantu bano gye bagenda mu maaso n'okulutingibwamu okwenyigira mu bayeekera ba M23. Ebifaananyi byonna byenkulaga obiraba bikulaga
bannansi b'eggwanga ebya DRC bambi abali mu kubonaabona nga bakwatibwa okuba abasajja balina emmundu nga basibibwa mu kirindi ng'abatwala goza abatwala bakozesa ki si kubatta gwagaanye oba eyeediimye gwalemye bakuttirayo abantu ne bakozesa mucaka ne bayingira ensiko ne bagenda ne bafuuka abayekera ba M23 ne bagenda mu maaso n'okutigomya abantu. Kakati nno ebitongole bya human rights byawandiisa omuko tetusobola nagumalayo naye tugenda somako ebyo eby'amakulu bye tulaba ebirimu embavu. Group formed by participants in Rwanda 1994 genocide and Wazalendo, a loose coalition of militant fighters in North and Southern Kivu. Inti akagurupu kano kabadde kapresentingibwa kaparticipatinga obugurupu no badde buparticipatinga mu 1999 Rwanda genocide saako n'abawazalendo abagenda maaso n'okuluzinga coalitions eya military fighters mu North and Southern Kivu. Abasiviliani bangi abafosingiddwa okuyingira amagye ne bagaana era bano bagenda maaso n'okulumirizibwa n'abayeekera ba M23 inti nga babalumiriza nga bagamba wuliriza nga bwe nkugambye nti bannansi b'eggwanga erya Congo bangi abali kulutingibwa ne batwalibwa mu magye naye abamu baagaana era ne bagenda ne balumiriza abayeekera ba M23 okubeera nga babakolako ekikolwa nga kino ekyokuba nga babawamba ne babateeka mu magye ne babasubya future yaabwe ey'ebitabo ey'okusoma. Njagala ompulirize. This report based on interview with 102 former detainees and dozens of those sources documents the M23 detention or southern of captured combatants of civilians. Inti ripoti eraga nti interview yakoleddwa ku bantu 112 eri abo ba former detainee be badetainingako edda nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bakolebwako interview n'okuwa information eno. Kigambibwa nti abamu baali bato nga ku myaka 12 ne bagenda mu maaso n'okutraininga site ne bagenda mu maaso ne bakola military camps. Eyo nno gye bagenda mu maaso n'okubeera nga bakoolwayo mu mbeera eno. Mu luvannyuma lwa wiiki n'emyezi batandika okuba nga basabujektingibwa era nga balabibwa nga bakuba abantu bano. Abamu baawona nga bafunye treatment, abamu tebamanyikiddwako mayitire. The M23 imposes brutal ideology, physical and military training lasting several months. Inti abayeekera ba M23 bagenda maaso n'okukola ideologies mu physical mu magye ne bafuna training eziyinza obbamazaako emyezi eziwerako. Kakati ku ebyo bigenda mu maaso n'okufabricatinga okureceivinga oba okurecruitinga abo abali transferred okugenda mu Rumagoba saako ne mu Shizu. Violence ey'abantu 10,000 ey'abasajja ate oluvannyuma newankubadde abasajja n'abaana bafosingibwa okupafominga nga hard labor nga betadde n'okwenyigira mu kulima enguudo n'okutema emiti egiri mu makubo n'okutransportinga n'okusupplyinga saako n'okukima amazzi okuva mu long distances. Badetaini bano baali bali unable nga tebasobola kwogerezeganya na famire zaabwe, nga tebasobola nakuva mu bukuukulu mwe baali babasibidde. Bano nno abagezaako okunnyonnyola bino be bamu abasibe 140 abaateebwa nga operation etandise okuyisibwa
nti amawulire gafulumya ekitongole ekya United Nation kiraga waliwo recruitment ezigenda mu maaso ku magye g'abayeekera aba M23 era nti wano njagala nkubeere nga nkugondezagondezaamu nga tubitunuulira omukono wankubadde muwanvu naye tujja genda tubikwata mpola mpola. Yeno engeri gyabadde bawerennengamu ennaku zino nga buli muntu alaga amaanyi tekinologiya. Nkugambye ebintu bya bano tebisukka lunaku lumu. Muyinza okuba nga tujjukire bulungi nga bagenda mu maaso n'okulumiriza Paul Kagame n'agenda n'agamba nti okulumiriza nze mukola nsobi, mwandibadde muwulumiriza Yoweri Kaguta Museveni kubanga ffenna tumanyi abayeekera ba M23 gye baatandikira. Bano babadde bajja beeraga eryanyi nga bwe nkugambye nga bonna beeraga tekinologiya omupya nga beesindikira drones nga zigenda mu maaso n'okubettira bo na bennyini ne bateekawo violence ey'amaanyi olwatandika ng'olutalo olw'okugobamu abo bali b'opposinga abayeekera ba M23 lwafuukira ddala olutalo sinziggu. Wuliriza sooka olabe obulumbaganyi bano badde beekolako entakera naye nga buli muntu avaayo alaajanira munne nti gundi gwa nkola kino gwe gundi gwa nkola kino. Njagala owulirize. La ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a été la cible d'une série de frappes de drones aux alentours des 4 du matin. Les explosions ont touché un quartier résidentiel à Imbi, en pleine centre-ville, et selon les premières informations, 3 personnes ont perdu la vie, dont une agente de l'UNICEF. Une enquête est attendue pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque et identifier les responsables. Kakati ye embeera egenda mu maaso naye kikulanga kino weekanga nga bonna bakyamu olw'ensonga nti bonna bano eggye ly'eggwanga erya DRC n'abayeekera ba M23 bagenda mu maaso n'okustrikinga drones naye drones zino baba bazikuba bazisindika bazitagetinga populated areas bwe basuubira omuli abalabe baabwe kyokka ne batamanya nti bano abantu balina mondatale oba balina monopole egenda mu maaso n'okuba nga beekweka mu bannansi mu makyaki masinzizo malwaliro kati ate aba bejje lya FARDC baba basindika drones zikube ekyo tebakirowoozaako. So n'abayeekera nabo bwe batyo mu ngeri y'emu tewali alumirirwa munne bagenda maaso buli muntu n'okweragako eryanyi nti nze asinga gundi gwasinga nti tonsinga luli nakolawo nti ne wenti. Kati ye embeera egenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update 7 nyongera okujjukiza kusinzira okuba ng'otuwuliriza. Kati ye Paul Kagame agamba nze those kiitemeza asiga kujjayo kintu kyange na kimu. After all abasajja bamaze okunsanctioninga kakati etteeka liyise ekiwandiiko kirabye kiyise okuva mu Washington DC okuva mu international organization nga bagenda maaso n'okuteeka ku Paul Kagame akazito okulikulutinga n'okukaka abantu oba okukaka ba civilian okuyingira amagye mu ngeri ey'ekyonono n'okuba kumenya mateeka. Naye abayeekera bano baziba byegaana kakati babakutte lubona nga n'ebifaananyi ku ebiri ng'abalaga nti yeno engeri gye mukukusaamu amagye gammwe era twebuuza ebifo ebimu gakyakolayo ki. Buli muntu yeebuuza nti ebifo ebimu amagye gano gakyakolayo ki aga M23 kubanga basayininga endagaano nga balina okuba nga basizinga fire na territories ezimu bazivaamu isobole okuyambako okuexchanginga ba prisoners of war ku side zombi. Naye bano bonna basiisidde yonna gye balina osiisira tebeenyeenya. Teri agenda mu maaso nakufulufiiringa ekyo kye baateeseganyaako. Buli muntu agenda mu maaso n'okubeera nga yeekengera munne. Naye kati wenjogerera
po Kagame kaweddemu gwe mukwano gwange ali yampuliriza kino wekituuse kubanga abantu bakyalina ddembe mu ggwanga nga babawamba ne babakuba gw'onoogaana okulemerako okuyingira amagye ng'ottibwa kati kyekyo kibadde kigenda mu maaso mu bitundu ebya Eastern Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Updates binyongera okujjukiza kw'osinzira oba ng'otuwuliriza ng'otannatuyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Mbagaliza olunaku olulungi munzikirize nkomaawo olunaku olwaleero mweraba.